Rema Namakula munnanga ate asobeddwa munnanga ate okukamalako obumazi. Kaakati nno byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako, so nga ate omuyimbi munnanga ate Pallaso beeguddeko ne Spice Diana, naye Pallaso kyagambye munnanga ate Spice jjukira nti nno ye ne Fik Fameka munnanga ate jju, so byonna ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko munnanga ate maaso awo. Kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Rema Namakula munnange abadde confused munnanga ate atya bambi abadde tamanyi. Kaakati nno nakyala munnanga ate abadde live wano ku mukutu ogwa TikTok, naye bambi bannange kati bw'onaakeberako wali waggulu wali eri waggulu awali obugundi obusatu lijja kulaga ddoola eziriyo, naye kati olabika nno owezezza omutwalo. Kati bo abazimpa bo bazijjawa bakwata ku zaabwe ne bakuwaako, akwata ku ssente ze n'azigulamu ebirabo n'akuwa. Kati gwe ebirabo byogira byokyusa ne bivaamu ssente. Layira bantu bakulaga laabo bannange, mwebale bannange. kati wabeera amuwa ekiwologoma, wabeera amuwa ekiwologoma. kasita olaba ekiwologoma awo manya tuvudde embwavu bw'olwaleero obadde bututawaanya. Layira kasita kiranga kidduka bwe kiti awo mu feesi yo manya tuwedde. bannaye bafanzi ba bafanzi ba Rema Namakula wabeeyo abantu nga 5 baweereze ebiwologoma awo, mubiweereze maama amaala awo tulabe. Abamane gani mwebale mwebalire ddala. Ssente ziyiika oluyiiko kuko omutitimbe gwa ssente gw'olimu nze sigulabanga. Ndowooza olaba ebintu ngoga kati bikyebyo. Sibitegeera nze n'ebintu ebindetera okumanya nti bannange ddala oba mbeera a bit disconnected from reality. Nenga I'm just getting old or what? Like I don't know. Like there's some things I see, I'm like, okay, how come I don't know this? I don't know that. Nenga. Buli omu Rema Namakula bafanzi bakwate ekyologoma kimu mubi musimbo bafaafe. Ibafaafe. Kino kyo kiggwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twesimye nnyo n'omusimbi ogutokomoka ogumuwadde. Nga bw'owulidde munnanga ate omukyala Rema Namakula bambi abadde tamanyi nti nno TikTok munnanga ate nti nno esasula, naye ebimu ate yakajja munnanga ate abitegeere munnanga ate mpola mpola. Era nga bw'owulidde munnanga ate mu katambi ako kabadde kakutte munnanga ate akati k'omukutu ogwa TikTok, omukyala munnanga ate Rema Namakula bambi amaze n'akitegeera. Jjukira nti nno yali yakajja by the way okujoyininga ne TikTok ebiseera munnanga ate ebiyise. Omuyimbi munnanga ate Rema Namakula, mukyala munnanga ate Dr. Amuza Sebunya. So kankwongereyoko omuyimbi Pallaso munnanga ate ne Spice Diana beeguddekoko ne kabula munnanga ate asala. Oluboozi wano lubadde lukutta akati naye nga yonna gye biggwedde munnange Sebo Pallaso akikonyeemuko wali inti Spice Diana ko sate ne Fik Fameka munnanga ate jju ekiki ebintu Spice no Fiki tugaenda mu ring, are you ready? Tukulwaniremu naze tudde wali tubenga abakaramojo soka kutta mpologoma ne kati Sebo yagale bwe yagazi nga tewali walwanye Sebo tusoka je na tene mpologoma ayambale erinyo lyayo guno just mubiri skiro nze nali mulabyeko olwakulwanira omanyi kayinza okolawo kutama kutama nenga fika nimerwanyo newana akwata kwata omulumye
bannange Palaso beeguddeko ko ne Spice nga bw'owulidde munnange ati kibadde kikambwe ekibadde mu comment section akatambi kabadde kakute munnange ati akati ku TikTok. So obutasiba munnange ati update yonna eringa Palaso oba Spice making sure intino oyo subscribing ako site n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba.